Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected President of Uganda, the 10th President of Uganda, the real one, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, olunaku olwaleero abadde mukambwe era speech gy'awadde mu kuziika mu Jajja wa mukwano gwaffe Eddy Mutwe eyatuvudde ku maaso wali mu bitundu eby'empigi. Speech eno ebadde ya bukaawu bwokka anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waliwo omusajja omutemu abadde ayagala okumukuba amasasi mu bitundu eby'empigi olunaku olwaleero, era wano wayisinziridde okulabula abo bonna Museveni baatuma okumukolako ebikolobero oba n'okumwagala okumutta. Bannange tuva wano naffe ne twongerako eddoboozi lyammwe mwe abatumibwa okujja okusanyawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tubagamba mufune ku by'okola ebirala. Ono pulezidenti wa ggwanga, pulezidenti w'abantu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talina buzibu na muntu yenna. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti w'abantu nga bwe mwagala Museveni wammwe. Naffe twagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mwenna abakola bye mukola okulaba nga mumiza omukka omusu, bannange tubategeeza nti ono pulezidenti wa ggwanga, pulezidenti w'abantu. Abantu bamuyinamu obwesige, abantu bamuyinamu okwagala. So oba ova eri Museveni n'akutuma ojja otte Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bintu bye biba bitusobedde, kubanga bannange byonna bibaawo, naye bannange obulamu kintu kikulu. Basajja Museveni bataddeko mwenna okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tubagamba nti mufune ku by'okukola ebirala. Ono pulezidenti wa Uganda, pulezidenti w'abantu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ffe nga bannayuganda ffe abamuyinako control, ffe abamuyinako protection era byonna ebituukawo. Museveni tetwandimunenyeza nnyo kubanga ye tumanyi mutugumbuzi era abeerawo ku musayi gw'abannayuganda, naye tutwala okulabula kwaffe eri yenna mwenna abatumibwa okujja okukozesebwa ensobi, mulabe nga mumeza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukka omusu. Bannange byonna mubikole, naye kye muba mutegeeza nti bannayuganda baagala pulezidenti waabwe, oba batya pulezidenti waffe tumwagala. Bannange tubategeeza nti mu bikole byonna, naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mumwesonyiwe, mulekere obulamu bwe. Si mmwe bakatonda ba wano. Uganda temugigulangako, Uganda temulina kye mugenda girekawo nga bweri. Bwe waawo mwafuna ka chance ne mujja ne mutufuvubbalako ne mutwefunza, ne bannange mutulekere pulezidenti waffe. Naffe kwe tugumira ly'essuubi lyaffe gwe tulinawo, bye buli kimu kyaffe. So tutwala okulabula kwaffe n'okusaasira kwaffe abo bonna Museveni ne Muhoozi be batumye okusanya obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye musajja gwe azze okulwaga ng'oyagala okuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essasi era ng'okozesa pisto. Tukutegeeza nti tukulabye, tukutegedde. Musajja omukulu ovudde eri okuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essasi. Bannange Museveni otufuze bubi. Museveni ensi yaffe ogyonoonye. Oyo naye mutemu abadde ayagala okuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essasi wali mu bitundu eby'empigi. N'omutunuulira nga tolina wamuteeka, n'omutunuulira nga ayina atunula busiru bwereere, naye n'olekaawo ekinene ng'ekyawanga, wabula n'osaba Katonda abantu nga bano abeeke walala gy'abateeka abajje mu bulamu bw'ensi, kubanga batufuukidde ekizibu. Naye nga tujja kuyitawo, tujja tambula baganda baffe tubeere bagumu. Ono kataali katandikwa butandikwa. Mukama nkwadde ssente okulabirira, olina by'ozikozesezza ebirala. Ne mwekerezi olumu batuyimbirira, bafaaza babeera n'obubbo. Baba balevulandi abo n'obubbo tebuggwa. Omuntu omu kyava ngamba wano nti faaza ffe twesime n'ekereziya gye tuleete ebinusu. Naye ewalala eri bo baatulalikirawo gyamu nanki. Munnange wabakwadde emikono egikola abaweewabo basanyuse. Kye weetaaga ng'ekyo ng'okyali mulamu genda okole ki okyetuuseeko, naye ng'ate ng'olekawo ko ekinaayamba n'abalala. Faaza tunuulira nnyo obulamu obwaleero, era bw'onaafa nga tolina ky'olese, naffe okujja okubeera wano kijja kubeera tukuyambye nnyo. Ffe ab'eddiini tujja kujja tubeerawo, naye abalala nabo bajja lwaki? Lwa nsonga. Wabula Mukama Katonda we ye tajja kulekerera. Kakati obanga osiga ne wa Mukama kola ki? Gamba akuliraanye ne wa Mukama osigayo. Ne maka go osigayo. N'obukadde bwe bwetegekedde. Olwaleero tuziika n'abagereka w'amaka gano, kubanga abadde maama omutuufu.
ne mukadde ak'okufa ku myaka gino gyonna Omukama gyamuwangazizza. Bwaki tulaba bakyayoza ku mmunye. Omuntu omu atunulira akaana nga kamubuuza, naye mami ng'olina envi? N'akagamba envi zino buli wondeetera ebizibu nga zeeyongera. Munnange olumulala lwatuuka akaana kano n'akatuma ewa jjajja waako. Kasanga jjajja envi zaamulya mpitirivu. Ne kakuba omulambo omunene kagamba katya, woowe maama jjajja nga wamuyisa bubi. Envi buli wamu zaamulya. Jajja n'akagamba, gubadde mukisa gwa kukola ki? Gwa buwangaazi. Naye n'agamba gubadde mukisa naye waliwo abawangadde nga basabirira balivaawo ddi. Beera ng'owangaala mu kyonna ky'olimu ng'abantu basabirira wabula nga beebaza bwebaza. Nsaba maama tumwongere engalo kubanga omulimu gwe agukoze. Maama baŋŋambye abaana bonna abadde nga abakumaakuma abadde mukkiriza. Maama ali eyo abaana bakumaakuma. Olwaleero tuli mu DNA wadde lulaali wano yagamba tugende tukebeze. Naye nze njagala obbabulya ne bataata nammwe abali wano abamu baba bakebera. Singa gye muli gye mwakulira singa si gye mwali. Buganda gye tulimu buli omwe mukyaza. Omwana oyo Mukama gakuwadde kasita kuyita taata, tambula naye. Amiina. Mukuze kubanga ye mwana wo. Ojja kugenda olwewo mu mugende mu DNA oveeyo ng'owungidde bwereere kuba oyinza obba nga yoyo yekka Omukama gwe yakuwa alina omuki. Bamaama nkubeewo nnyo bannindemu. Mukama mulungi. Tuzze kwebaza Alexa. Omulimu gwagulwanye. Bamaama abalaga abaana nabo abamu baki. Bamaama ennaku zino abamu namwe mutwesittaza. Maama gwe baleke waka ne bakuuma. Muyimba omu yagamba tutunula mu sowaani yaani. Asikali n'atunula wa gwakyogedde sinze. Bamaama twekuume tukuume ensa. Tukumekume abaana. Omwami waba yakola ensobi omwana oyo amulesa ajja kuyita maama ekyo kitiibwa kikwongerako. Ojja genda omugobe n'ababo bazootowala enkya. Era ndibadde abazza engulu bonna bonna ejjenje ofuwe ki? Mukama mulungi. Bonna bonna bantu bakato. Bataata sibatuma kutambula. Naye mbatuma ate nammwe otuukiriza omulimu gwaffe omuki? Obulungi nga bataata abatuufu. Abalina omukwano oba osazeewo okutwala ono ng'oba otwala muki? Olwaleero tuzze kwebaza Alexa ng'ekirabo Mukama kyatuwadde. Amuwangazizza ku myaka mingi. Emyaka gy'amaama ebirungi bingi byakoze eki? Byalabye. Naye n'ebibye bimusoomooza akoze atya? Abirabye. Kujja tumuyigirako ki nga tukuŋŋaanyiza wano? Tunudde tunene ndaba olwaleero abatukuumye bambadde kala y'abajulizi. Nange nensanyuka nnyo ne ŋŋamba waaye abajulizi bayiwa omusaayi wa ennamugongo kubanga balina ekigendererwa. Omukama mulungi. Kubanga balina kiki? Mu buli kyokola beera n'ekigendererwa. Ne wonaafa tujja kumanya mama alina ekigendererwa ne we tunaakaaba. Naye wonaaba tolina kigendererwa mu nsi ne mu ggulu Mukama era ajja kulaba nga tewalina kigendererwa. Olwaleero omuntu akolebwa ebitundu bitaano. Kye tuyinza oyita spiritual eky'omwoyo. Kye tuyinza okuyita social. Kyatambula nakyo ekyo baana abamuliraanye. Kye tuyinza okuyita mental, psychic n'ekirala. Mu byalowooza, mu neeyisa ye moral n'ebirala. Ebitundu bino byonna biriwo ku lwa Katonda. Wabula ekiri mundayo kyogera kinene ne kyeweeyisa. Nga tulabira ku maama Alexa olwaleero. Tukkiriza nti abadde kyeyisa kyanjawulo. Bw'ali wano maama ndabye yazaala abaana. N'abalabirira. N'ababiri bakulemye. Si mu bubi tusabira ffenna. Naye omukisa gukyaliwo gezaako okuzaala abaki? Abaana. Banange tunabafuna buzibu mu kuzaala. Abaana abo bali kulabirira naye mukadde. Abaana bano balabiridde jjajjaffe. Bwe tunaaba tetuzadde tusigadde batono. Father gwe nga tozaala nze nasalawo kuzaala mwenna. Amiina. Byonna n'ebiteekawa eyo eri Omukama. Naye gwayitiddwa mu kuyitibwa okwo. Munange gw'ofunye mufuneyo ku zadde abaana b'obuwala. Maama ono mulabye nga yazaala
kumpi katafu ne timu y'omupiira nki naye gwe n'ababiri gwe ssebo omwami ali wano gira osalewo munnango nsaleyo ku baana be bali kulabira munango ojja kaddiwa naffe twali mikwano gyo naye olunakaddiwa ab'omusaigo be bajja okubeererawo twabala tujja kulinda lunaku nga luno lwe tujja okujja mukama mulungi ekisa ky'omukama olwaliro nga Alex ayogera gy'oli beera n'ensa mu by'okola b'ozadde oba omukama akwadde maali balabirire gweow'ekika akwadde maali labirira ku mwana wa muganda wo talifuuka wa musaayi mulala era guliba gwewammwe nti oli wa mbogo era alisigala waki newamuneewalana munnange ffe tubeera tubakiina eno nga tuyimiridde eno kati oba boogera ki abandi badde bakwatagana mukama agambye abooluganda ekitegeeza ffenna maaso g'omukama tuli kimu oba tuli bagagga oba tuli baavu nekeesa eno netuteekayo gundi sementi asukka 7 batandika obalabe bajajamya munange obugagga bujja kugasanga n'emitima gy'abantu bwayamba okuweerera bwayamba okusomesa bwayamba okumaakuma bwayamba okuzimba ekelesiya bwayamba okuzimba amakanga gano ne bweteekerateekera n'olugendo lwolukola ki oluddako ekisa ky'omukama olwali tukirabira ku mama waffe Alexa azadde n'aleka abazzukulu nsaba nammwe omukama abayambe ate naffe atuwe mwoyo oyo atulambike atuwonye emisanvu gye tulimu naddala mu nsi yaffe Uganda waliwo ebituswaza naye nga tugamba omukama gwe weka gwe tukoze eki gwe tunuulidde naye wabanga bangi babi gwe beera omu ku batono abo abalungi ate we tunaalaba nga abamaka go tokwatagana nabo n'okwatagana n'abo abeewa bweru ewakaawo munnange gyojja okudda gyova toyombye gyotera okukola ki mbaagaliza ekisa ky'omukama nga tusabira maama mukama akkirize essaala yaffe eno gye tumwigiddeko bingi anyweredde mu ddiini ye abadde mukkiriza naye atayagadde era naye abadde ayagalika baŋŋambye naawe yagala obukyayi tewali kye bugenda kukutwala omulugu tewali kye bugenda kukutwala omulugu bwogwo obutasonyiwa tewali kye genda kukola ki naye yagala naye bali kwagala banange omuntu ayagala ayagalika ne waafa tusigala tumwagala omukama abeere nammwe ne maama mwekyumula ekyemirembe ayo omukama mwekyumula ekitaggwawo ayo mukama mwekyumula ekitaggwawo sirikire katono ng'oyongera kusaalayo eyo kusabira maama Alexa and waffe Eddy Mutwe president wali na naye bamusanga yeegayirira nga balina ebibanafuye mu bbo wegende wa Yesu ne bamubuuza nga twegayirira tukole tutya tusabe tutya birungi bingi bye tulina kubanga tukyali balamu naye ne we bikendeera mukama atugamba mu birungi twegayirire nga bikendedde twegayirire betusomooza tukole ki buli wanaakeera ku makya nolowooza munange bangi bakusabira buli omu agoba olumu azaabu ki muwe tandika weesabire gwe bwennyini okowole mukama akulembere olunaku lwo akulembere omwami wo oyo akulembere omukyala wo nga tolanda kulowooza birala byonna era amukomyewo amiina saba omukama atuyambe twegayirire tumutegeere kuba olumu si byangu naye akyaliwo tununula tajja tuleka paka bwe tunaamusembera katwegayire nga tugambiramu nti kitaffe ali mu ggulu kolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu emmere yaffe eya buli nnaku tusonyiwa ebibi byaffe wetusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa ayi mukama twegayidde twekola ebibi bonna tuyambe tube mu ddembe tugire ekisatu n'ekiro ennaku zonna tebenkawo tebitabuka n'akamu nga tulina okwesima kwa tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. ayi mukama Yesu Kristo byagamba batume bo nti malekedde emirembe adde emirembe gyange totuna ebibi byaffe naye amasika zekkiriza ku ekereziyawo kkiriza okumu emirembe n'okusa ekimu nga bweyagala kubanga anolamula emirembe n'emirembe ddembera omukama libeere nammwe ennaku zonna buli omu kyukira akuliraanye gamba eddembera omukama libeere nawe. Amen. Ndi musiraamu era ddala sibitegeera.
Mwana ndi Musiraamu sirimanyi. Jajja ddembe ya Kristo. Ddembe ya Kristo ibeere naawe. Bambi bwe mwagala mukwatako mu ngalo omukazi oli akaabye bambi awulidde essanyu. Wuno Kristo akaliga ka Katonda unajja ebyo ebyensi beesimye abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Omubiri n'omusaayi gwa Kristo bitukuma tebituuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Abooluganda abaagalwa, obudde obutukuvu butuuse. Saba abakristo nga bweteeseteese bulungi mujje tusembere ku mmeeza entukuvu tufune omukama. Kabanda afudde ku nsi, kino ekitambiro kimutukuze, ebibya biwone, afune essanyu eritaggwaawo ery'okuzuukira. Tukikusaba nga twami Yesu Kristo Mukama waffe. Tukutamye ku mitwe tufune omukisa gwa Katonda. Omukama abeere nammwe. Omukama abawe omukisa abakuume. Abatunuuliza amaaso g'amakakamu abasaasire. Akyukire gye muli abawa emirembe. Ayongere okubawa essanyu ery'obugagga, ery'abaana era ery'okuwangaala. N'omukisa gutonomeza buli kantu gubakkeko mu mitima, mu maka, mu mirimu gyammwe, mu ngendo zammwe, ate n'ennaku zonna Katonda paatiri mwana ne mwoyo omutuukirivu era gubawanguze emirembe n'emirembe. Eminsi ewedde tusigale mu ddembe lya Kristo. Saba tukubire Omukama mu ngalo akadde essaawa eno gy'atuwadde. Kakati tetugenda okuddako tekisinga obukulu. Obe wansikiriza etya nkwegayidde totuula. Amiina. Twagala tukowola Omukama mu maanyi agasukkulumye. Nsaba ankwatira ku musalaba awo mu maaso. Ngenda kwetoolako awo nga twamaama omukisa nga tukowola bamalayika. Simanyi banfuddeyo ku muliro. Saba nkwatira ku musalaba ogwo ompe n'ekitabo ekyo. Nkwatira omusalaba mweyimiridde oli wa kamera wayimiridde ekifaananyi ekyo kinyongerizeeko. Mpe ekitabo ekyo. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu.
Bakristo baganda bange, kwaffe emiryango gy'eggulu giggulwe ayingire. Naffe balese eno okukkiriza okw'amazima kwe tulimu kutukubagize naddala bamulekwa. Tukikusaba nga tutamya Yesu Kristo mukama waffe. Ayi patro yataggwawo, tukwebaza ebirungi byonna byokweseza maama ono era mu Kristo omuweerezaawo akyali ku nsi. Naffe ku ebyo tugattibwe n'abatuukirivu mu Kristo nga tunaategeera bw'oli ow'ekisa okukkiriza okw'amazima kutukubagize okutuuka ffenna tulisinkana mu Kristo oyo mukama waffe. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Nsaba tuleko bakristo baganda bange. Omukama mulungi ate obudde bwonna tumwebaze nga tumukubirako mu ngalo. Ayi Omukama mwekimula ekitaggwaawo saba oku tugate engalo zaffe okwebaza musomesa waffe owa wano Musinya Ttone atembeeta okukola ekisomesa kino ate nekwaya naye tubakubireko mu ngalo. Ayinza okugamba okuyimba ate ne musomesa waffe Buyigiro nayise naye omuseminari waffe Birimuye. Ngenda basabayo omulimu gumu. Amiina. Tuli mu kuzimba ate nga Ssaabakunzi ali wano Honorable Kiyaga munange nsembereraako wano. Basabye eddakiika ntono. Bano bonna mbalabe nga muli baganda bange kakati njagala mubeere n'abasirikale ba Yesu. Honorable nga wosembera nsabye obudakiika butono ebirala protocol mumunambulira wagenda jangu wano gwantwala ne Namboozi naye munnange yakyali eyo akyatudde sinala yategedde grandfather wano ffe tukolaki. Sema ogwe Ssaabakunzi watandika omulimu gw'Ekereziya omwaka ogwedde ne His Excellency Kyagulanyi yaliyo sentamu. Banange kyo mukikubire mu ngalo. Omwaka oguwedde nga atandika Ekereziya eyo Kyagulanyi yakola ki? Twasalawo buli mmisa waaki naye nammwe abalungi abamwe naye mufaanana. Mwena olusuku lwaki? Akati nze ngenda tuma Honorable twamutuma mu Parliament akoze ebibye. Anyambe ku mulimu guno nze wa Father Kibi mugambe twabadde eri nga tuziika ne bagamba erinnya lya maama libeere ku kituuti nga tusome emmisa empitirivu obutakola ki? Nze ndese dakiika 3 mwagambe tumuziike ku 10. Si bwe kiri? Tumuwerekere kaka tuzimba empagi empanvu ziri eyo naffe zatuyitiriddeko. Buli empagi eri bukadde bumeka? 3. Kinaaba eri mugamba nti Father buli kisambiro kya mmisa tetugula naye tugamba wakiri omutwalo guki? Gumu. Kinaaba eri mugamba nti Father ku Ekereziya erinnya lya libeerewo lisomebweko mmisa emirembe n'emiki. Ssebo Ssaabakunzi munange omulimu ogwo naye wegusiima n'ogamba ojja gutuukiriza. Nga bano baganda baffe bangi balabe maama n'ensimbi zibayitaba woowe balabe bannange. Kakati bino tebiriiko obaoli aji naye babayisaako akabo ne weewuma n'akabo ne ngamba yi kale n'ogaana okwayo mu kisibo kya Kristo. Muganda wange Eddy Mutwe munange nakulaba ejjinja kalooli nga ndi mu pasito waaka ate gwe omu kubazikulaba ennyumba eno. Nsawajja eddiini eno ogyagala kitegeeza Omukama okola ki? Tuzimba Ekereziya jangu wano ssebo. Ono namulaba abamu tanaamutegeera nnyo nga nkyali muvubuka nga mbeera naye ne Father Kakoma ndowooza ojjuki. Kaakati nga tugenda ku mulimu guno gwa Jajja waani nze kansooke empeeya eyakwasibwa abeeko kayisa mu dakiika tono okansooke ampitire kati gwali awo n'otasembera wano tugenda kukakasa. Amiina. Kyangu nnyo tubasaba okwasizaako St. Joseph's Parish tuzimba Kereziya empagi. Ebyo byonna bibadde empigi mu kuwerekera jjajja waffe jjajja wa mukwano gwaffe Eddy Mutwe era nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine attended in person wabula omutemu oyo gw'olaba awo y'omutemu
y'omutemu abadde ayagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'empigi. Kale kwegamba bannange abasajja bano simanyi nakumanya naye nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asumatuse omutemu mu bitundu eby'empizi. Azumatuse omutemu oyo gwe mulaba mu bitundu eby'empigi anti munnange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero abadde mu bitundu eby'empiki. Ogusajja ogwo gwe mulaba ogutalina fomula ogutalina sheepu gwe gwabadde munne gwagala okumumezisa omukka omusu era nga security team ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twongera okubebaza ak'ensusu amaanyi ge mutaddewo okulaba nga mutukuumira pulezidenti waffe. Bino ebitugumbuzi bino Museveni byateekawo okulaba nga bituttira pulezidenti. Bannange mwebale bikwasa maanyi, mwebale bikwasa maanyi kubanga munnange bano bo bagira ku mission yabatumwa yakutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye nga twesize Mukama Katonda era nga Mukama Katonda oyo mulungi atukulembeddemu. One time alituwa obwenkanya. Tetugenda kuba mwene embeera bulamu bwonna. Mukama ajja tuwa obwenkanya era Mukama ajja tukwatirako tusobole okuvumunuka abantu nga bano abeenoonyeza ebyabwe abaagala otuggyako obulamu bwaffe gy'oli be baabutuwa olw'okuba nti munnange bo balina ebigendererwa byo. Mukwano gwange mbeera tebadde nnyangu. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'alabise mu bitundu eby'empigi naye nga obulamu bw'omukulembeze waffe bubadde bannange butuvuddeko. Omusajja abadde atuukiridde ddala ku pulezidenti nze baganda bankambabuulire nga pisito agimusonzeemu bw'ati ng'ayagala kumukuba pisito. Naye twebaza nnyo abaana babeera ku security bannange mukoze omulimu gw'amaanyi. Mwebale kuuma mukulembeze, mwebale kumutaasa omusajja abadde amumaze baganda baffe. Naye Mukama atubeererawo, Mukama ali mabega waffe mu byonna bye tulaba ne bye tuwulira. Ye Mukama abadde akyatuyambye ng'atubeererawo era atusumatusa abantu nga bano Museveni baatuma okujja okututuusaako obulabe okutukolako ebikolobero okutuggyawo bingi oluusi ebimu tetusobola biisa mu kamwa naye nga bo bagira ku mission nene. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti waffe omulungi bw'atyo bw'asumatusa omutemu Ssaabatemu gwe yabadde asindise okumwomeza omukka omusu olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza, webale tubeererawo, webale kubeera mabega waffe, webale tulwanirira byonna tubikola naye twesize ggwe munnange. Yeggwe essaala yaffe, yeggwe ekyokuddamu kyaffe, kwegamba yeggwe buli kimu. Ebyo munnange byonna bibadde mpigi baganda bange.